ebula sabbiiti emu yokka tutuuke ku misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ejja Kabaka Birthday Run, era abantu ab'enjawulo bajjumbidde okugula emijoozi mwe bagenda okuddukira. Abasuubuzi mu katale k'e Bwayiise abatandise okugula emijoozi olunaku lw'eggulo n'olwaleero bajjumbidde enteekateeka eno, ssaako n'abo ababeera ennakulabye. Abatuuze mu bitundu ebirala okuli Ndeeba, Katwe kw'ossa n'abasuubuzi mu katale ka Kabaka e Katwe obujoozi bw'emisinde gya Kabaka babuguddeko kiyuufuyuufu, si kulwa nga buggwayo nga tebannaba kufuna bwabwe. Twebaza Ssaabasajja olw'embeera yonna gy'atuteereddewo y'okulongoosa ebyobulamu bwaffe. Tusiimira ddala. Era emisinde nzize ngyetabamu ate ku luno ngenda kuba muyitirivu. Kati nze ndi mulwadde sobola kukola ki? Nene bw'oba todduka owagira. Nze ndi Muganda era mpagira Buganda. Mwoyo tekineetaagisa kudduka wabula mpagira. Na lino lyennyini liringa eddagala lituguza ssaawa zino. Bodduka nabo bulamu. Ssenkungu Levis akulembera akatale ka Ssaabasajja ak'e Katwe akwasiddwa emijoozi okukulemberamu omulimu gw'okugitunda mu basuubuzi okulaba ng'ekigendererwa ky'emisinde gino kigguka bulungi, era gimukwasiddwa akulira entambuza y'emirimu mu BBS Telefina Stephen Dunstan Busuura. Abasuubuzi bannaye mbakubiriza bagule tissaati twetabe emisinde gino. Nnyo nti abantu bagenda mu maaso n'okujjumbira kuba buli bwe tulaga tulaba nti ebbugumu lyeyongedde nnyo. Abantu ba Ssaabasajja beetegefu okudduka ku Sande ejja. Abantu n'abasinga balowooza 28 eri wala 28 ye Sande ejja. Mbakubiriza mwenna abatannaba kugula mujoozi kagumu kitundu gokka. Neebaza obukulembeze bw'akatale kano ak'e Katwe n'obukulembeze bw'obutale bwe tuyiseemu bonna n'ebifo bikyagendamu kubanga omulimu bagukoze bulungi nnyo. Enteekateeka eno yakuddamu ku bbalaza era abakozi ba BBS Telefina baakubeera mu katale e Mulago, e Bwayiise ne Wakiso. Mu ngeri y'emu abantu ba Kabaka okuva e Buyukwe mu ssaza ly'e Kyaggwe batindizza olugendo ne bajja ku BBS Telefina e Mengo ku kizimbe Masengere nabo okwegulira obujoozi bwabwe nga batuukidde ddala ku kitebe. Bano babadde bakulembeddwamu Bitamisi Nabweteme, kansala omukyala ku disitulikiti e Buyukwe, Muzeeyi Kitowa Kibugu Swaibu, era emijoozi gino gibakwasiddwa akulira entambuza y'emirimu ku BBS Telefina Stephen Dunstan Busuura, Doreen Nakajiri ne Richard Mwanje, BBS Telefina ageesigika. Kale mwebale nnyo bannaffe mwenna abafuddeyo ne mugula emijoozi egyo gigenda okubasobozesa okudduka